firimu y'omuyindi ne bweba ya butemu sini ya kufa ne bweba ya sini ya kufa from nowhere bumbuti wakalinga omusajja aleeta ekiso nga babakubamu enguliko ekitegeera amazina nga gatandika nga beefuula ng'ekisaanyi omuntu ne bw'anayimba kufa era kutufaanana kabuladde atuguddemu okunyolwa basudde waavudde tusigadde naani kati ennaku ezikonkona omunaku zibeera z'amaanyi ng'empologoma ensajja oyo Saisa Nakitto kyekyo so ezo emboozi zaffe Katoluwama jjukira oluyimba Katoluwama lwe yakola ne Nabiryo biiso baluyita biiso mazima nondeka okukaaba bwentyo nabeeka bankyaye taatanyiize ku lwaki tonsirisa oli eyo twiti omukwano gunnuma biveeko nnyambe kyekyo kye tuli byebyo ebintu bye twogera era obeera awo ekyana n'okigamba kati nze Saimo waabwe nakkola ki kyova olaba nti bino ebilayini ebijja tubikwata nnyo kisundasunda kitiribiyita it is us gwoba toyagala aliyani oba omwagala eyo layini gyaleeze it resonates with us wano mu Uganda ng'okulikodinga wano mu Africa mu East Africa ng'okulikodinga oluyimba owe Burundi agenda Nairobi owe Rwanda agenda Nairobi and so was Congo naye Congo balina alternative bbiri okitegeera ng'osobola okgenda Congo Brazzaville noleka eno Kinshasa kubanga Brazzaville kyali kitambula kubanga balikodingirayo n'ennyimba ezaali ez'amaanyi aye Afrika ye Afrika ye eyo nga kyo kikola ki kitambula waliwo n'akalaba kayita nzizeyo e Masaka oyo wannabadda naye wa mwataano naye recording we oli akugamba nti wataano wano mu kusooka aba alimba kubanga nalabye abamu bagamba mbu akayimba bakalikodinga mwataano nedda ezo deti ze bakawa ne nabutono yali tannalikodingibwa abantu abaali bayimba ebiseera ebyo bonna baali bamanyikiddwa kitegeeza nti aliko mu maaso ga ataano kubanga ate awo wava eri wamala kikwata gundi ono ogundi akola albumu ya Uganda esooka bamuyitaani Frederick Masagazi Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bebokka basobola okukiriyalinga emmotoka okuva e Mombasa ne Dar es Salaam ne bagituusa e Kampala nawe ayagala okutumya emmotoka okuva Japan etuuke Mombasa oba Dar es Salaam weebali okuyambako Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bakola ku nsonga z'okuwandiisa emmotoka omulundi ogusoose mu URA okukyusa namba plate z'emmotoka okuva mu ya bbulu oba red okudda mu namba plate za bulijjo transfer z'emmotoka oba okukyusa logbook car import and export duty computation byonna babikolako basangibwa ku Coin Car Bond mu maaso ga Crown Beverages oba ku Pepsi tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti byonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako kansidenti bitambula bulungi webale kukola omwezi tuli mu gwa November kale Katas of Nana Herbal Mouthwash kafaanana bwe kati nkusabye ogende ng'okanoonyaako emabbali n'emabbali wali ekigambo Nana ne wansi kati bagamba nti gwe nga manyi gakuluma gakunyenyeera ebinyogoga n'ebyokya bikunyenyeza amannyo bagamba Nana Herbal Mouthwash mufune amannyo gavaamu akasu gavunda byonna Nana Herbal Mouthwash kakati avaayo ebweru w'eggwanga osobola okugamba omuntu ajja mu eyo n'akagulira mu supermarkets ate ne mu drug shops zonna kale atawo ng'ovuddewo kiza mbere nga ate nkutegeeza kuba nange ab'obulamu obulamu tukutegeeza mwenna abali eyo nti sirimu waddala era aluma mira eddagala lyo nga bw'olina okubeera nga ate olimira mulekerawo okukebeza amaaso
abantu bangi nnyo temukyayagala kukebeza mukebeza maaso naye twabagamba nti tulina bu self testing kits bosobola okuba nga okozesa n'okebera omuntu wo nga temunnabako kye mukola ate jagala kubanga mbategeeza window period y'emyezi 3 mugiwe ekitiibwa nti omuntu omukebeza omwezi guno abukawo emyezi emirala 3 oddemu omukebeze okusobola okukakasiza ddala nti oba mulamu kale gwe yeetaaga okuba nga ate omanya ebisingawo tulina Dr. Easy osobola okuba nga ate oweerezaako obubaka okwongera okubeera nga ate omanya ebisingawo Alhira Holdings Uganda Limited abasima biodigester tanks bakutegeeza nti nabo banoonyeeko okusobola okubeera nga ate osima biodigester tanks ekintu kya biodigester ekisooka za layisi zitwala ebbanga tono nnyo ate tezijjula kaakati oteekamu buteesi kirungi ekikuba obucaafu ne bufuuka amazzi kale nabeera nga process zitambula bweti amazzi we bufuuka amazzi gavayo ne gagenda mu ttaka so bisigala bitambula bwe bityo kale kakati abantu abali mu Uganda abali mu Buwarabu awo mwagala kutambula kogendeko mu ggwanga ya Canada omukisa guno Sports for All International Conference yegenda okujja mu mwaka gwa 2024 kakati ekisinga obukulu ku conference eno ogenda kukola otya osobola kubanga atofuna invite ku $4 gwayagala okwolesa osobola $5 jabba 5 bakuwe invite ati conference eno ejja kubeera wakati w'ennaku z'omwezi 15 ne 18 mwezi ogwa November omwaka ogujja kakati osobola kubanga ate onoonya kuba kuno osobola kubanga ate obeebuuzaako mu kaseera kano ennamba yaabwe ku eryawo eriko +647 915 0640 okusobola kubanga ate ebisingawo obitegeera kale banoonyeeko abo kale kakati nga tumaliriza bannaffe online business online business yengeri yokka gy'osobola okukola ng'oli waka weetaaga laptop na simu yo nowegatta ku bannaffe aba www.solome.com oba nokozesa ennamba ya WhatsApp eyo gy'olaba ku screen yo okusobola okubeera nga tebakuyitiramu engeri gy'osobola okuba nga okola ng'oli waka ne bategeeza nti abantu mmwe abali nnyo mu Buwarabu mwe musobola okuba nga temukola abali nnyo mu Bulaaya ne mu Amerika Ababuwarabu muyinza obutasobola kwasaganya nsonga eno so oba oli mu Bulaaya nga wandeetaaza okufunayo ka side gig ng'okakolera ku online banoonyeeko osobola okukolera ewaka osobola okukola nga ate oli ne ku mulimu gwo era ebintu ne bitambula bulungi nnyo kale na Gabriel Bule wano ate tusobola okubeera mwegaseeko no week eno tusobola okubeera nga ate ensonga tuzirambika nga bwe zirina okutambula Bule ugamba otya ntyo omanyi mu Luganda kibi nnyo gamba Abaganda tulina ekintu kye twaleeta naye nga tukayita makweka nsaamu living in denial tiobeera ne bagamba oli otya ndi bulungi ne gwosanga ku kitanda wali ne mu Luzungu no how are you I'm fine but I'm sick no sibwa kiba mu Luzungu wakikyusa no how are you not so well not so fine yes naye kakati wano era anti kati sibulu Luzungu nti Luzungu waliwo Luzungu nga Luganda tioyagala nkugambe nti how are you nkuddemu nti fine kubanga ekyo bamugamba tibakugamba how are you oddamu amufine okitege naye mu Luganda tukozesa ekigambo nti ntyo kigamba ndi 50-50 ne tutajjaako Mukama Katonda maanyi ge nti ate yadde wakati mu bizibu bye tuyitamu I have oxygen yes nzisa nva kulya wali ku nkoko ya boyiro naye nsobodde ogifuna nakyo si kyangu ekitegeera aye nasobodde okuva ewaka yadde naviiriddeyo ku booda ekitegeera so tunuulira ebintu ebikwetoolodde ne bikugumya okweyongerayo n'obulamu ne bikugumya juzi nabadde ku Twitter okwo ntera okukola ebintu byange for social good naliko wa mukwano gwange nga musisi mukyalidde nsangayo mukyala ng'akuba mayinja naye nga bw'akuba amayinja omanyi kino ekidomola ng'okisaze ekidomola nekikuba amayinja aggregate stones na mukono alina ekyuma kyakubisa agasa mikono kayondo nakuba omukazi omukulu najjuza ekyo ekidomola aggregate kidomola ekijjula nusu ebyo nadda ku kirala akubira mugagga onako akuba ebidomola 10 ku nusu 3 ze 13 ne muganda yegwe ubeera naga nyina nno n'abaana lwakuba bannemmere lwaliwo yatuula senior faawo kati yabadde alina kubeera nga yali mu senior 5 naye byonna bivaako naye alabe kyakola abalala tuyiiya bwe basoma ne neetondayo naye bulamu ne bantwala gy'asula nga waliwo ekifulukwa kitende eyo
Omugoli yazimba ennyumba ali Bulaaya yamusuula awo ndowooza n'oli ni nyumba yamulema ng'ali awo amukuumira ku nnyumba mu magezi. Nenjogera n'emikwano gyange ku Twitter ne bagana naye tusobola okukola ekintu nga baffe. Ne wabaawo mukwano gwange Sejjusa Raymond n'agamba nze kati oli wasitula senior 4 fizi yenna mutwale musasule agende ekitende. Tukuba ekitende nga n'obubonero tebukola ki? Tebujja. N'agamba mutwale Makindi eyo wali essomero bayita baba Makindi eseso baki oba lya mukadde we n'agamba mutwale eyo mubagambe batemere sente z'emyaka 2 nze nziteeke ku akawunti yaabwe. Ekyo ne kiggwa. Ne wangamba nti omukazi we tumukolere omudaala abeeko kyakola omudaala guno nga yerejjerejja awummulemuko. Kati wabaawo wanampeereza emitwalo 7. Nyangamba omudaala gwa mitwalo 5 emitwalo 2 mugambe yeyozeeko ennaku ali kanyama omanye okweyozaako ennaku y'obwavu. Era nga bwe babiŋŋamba bwe nabigamba omukyalo oli kyala nga agamba nti sente zaziwe neibe ono gwe wazzo kyalira gwe neesiga sinatuuka zikozesa nzimuwa. Tuba tuli awo nga wabaawo yasindika 5 ngamba naye gina agisigaze suuka weeyozeeko ennaku gye bagambye. Omukyala kuba ku makya nga bankubira nga ngamba kyala ayagala kwogera naye ngamba mutabani waliwo ekintu kye wankoledde ky'otamanyi. Nakule ewaffe tuli empuuta ng'era mutalya ku mpuuta bulamu buba bubi nnyo nga mulabanga taata atakola. Maze emyaka 3 nga njagala okulya empuuta nga naye olwenjagala ogigula maliriza nguze bijanjaalo oba nnyama oba mukene. Naye kiro nafumbye empuuta mu ssente ze watuwadde n'erumonde n'ettooke n'endya gwe mulundi gwasoose mu bulamu bwange okulaba abaana bange nga bakkuse. Nange we nasoose okulaba nga ndidde ng'emirembe n'otulo twagenze bulungi n'empulira nga n'ennyindo etuyaniridde. Kyewankoledde tokimanyi. N'amaziga ne gabula okumpitamu ne ŋŋamba abantu ebizibu byabwe bifaanana bwe bityo ng'olina kizibu kirala naye y'oli ekizibu kye kyakuwuta ku supu wa mpuuta ng'ogigula ebyana ne bigirekamu ne bigwa kasukira eri ebibaata. Waliwo ali mu kwennyamira obulamu tebukyali nga bwe bulirwa kumali yatisse. Era ne ŋŋamba abantu beewange nti mwegendereze nnyo eno ensi n'emmere eyo olumu osobola ogiyita akamere ekitegeera ng'oli aserebuletinga empuuta supu w'empuuta yawuse kasupu omanyi mu bwavu buli kimu okinyooma supu afuka kasupu. Nkugambye buli kimu buli essente oziyita kasente olugoye kagoye emmotoka akamotoka buli kati bwe bityo bifaanana. Ensi mwe tuwangaalira eyo kiddayo eri kwatulaba nti tokkiriza nnyo bikuyitamu kunyiga nnyo kubanga waliwo ababiyitamu n'okusinga nnyo oyinza okubeera awo ndaba nnyo abantu ng'oli awo ate ebizibu byaffe bivaalinga osanga oli nga akugamba nyina stress nti kiki anyina kimeeting e UK. At that time abaana bagendako balina okugenda mu tour bagenda kuba bawummula naye ng'ate osanga oli ali ku bisenge ali mu pasita mu nyumba ayagala kusinkana pasita wakuba ekisenge roposhokeremeshendererebe mukama visa njitoola nze ntoola amafuta ntoola renti tuli awo ng'omuntu asaba atoola renti bakuyita kuwamba ng'oli awamba renti awamba capital awamba visa awamba okuganja awamba engoye awamba emmere ya Christmas. oli yaggwamu n'amaanyi nga n'okuwamba takyasobola nga waliwo oli yaggwamu ng'agenda mukama byonna kyokola mukama nze ndi mu maaso go okitegeera naye nga osanga omuntu ebizibu byagala my God pavement eyo ng'entamye ku lubalaza ng'oli ekizibu pavement nosanga omuntu nga tiles zimumazeeko emirembe tayagala tiles ezo tiles zino kala y'ennyumba yebbule gwe tulina owaye mbadde omanyi Uganda is very funny from the bridge into kijja nekifuuka talk of town
from nowhere akayimba kannabadda kakomyewo Gerard Katumba it is Gerard Mukasa Gerard Mukasa Gerard Mukasa from nowhere nabadda is training actually mpideko nembazira tono yakoze mu version yeyiye nembazira tono akoze version yeyiye nebuuza ana Uganda batandika bati okumala like what is so unique about Nabadda? Nabadda is not a usual song. Siru yimba lwa kisiru nga abantu bawulira. Kakati ati abantu go basconsuminga abayina okubafaanana. Gwegendereze nnyo ennyimba omuntu zaawuliriza naye ebiseera bisinga bw'abafaanana. Gobosanga omuntu nga ali awo nga buli kaseera ekimuli ku mugambo okwepiica yoyo mukwegatta abamu kubanga the music you consume basically resonates with your lifestyle. Ogenda kula abantu abawuliriza wetuyimira mutya electronic music era ogenda okulaba nga bali hard ku bulamu bwabwe. Ogenda okulaba abantu afro soul okitegeera n'obulamu bwabwe bubeera. Omuyimbi ayimba afro soul n'omuntu byoyimba n'embeerawo gyoba weeyisa kati olaba Gravity afaanagana n'ennyimba ze is hard is aggressive n'ennyimba ze ziri aggressive. Bw'ona ogenda okulaba oluyimba lwa Kenneth Mugabi lumufaanana is slow is calm bwati bwakola ki bw'ogenda okulaba Chris Evans ebintu byebyo era nkyamwagala music yanyumira nnyo Stacia nga music work are resonating nnyo n'ebyabakazi abayomba ku mizigo twagenda okumaliriza naye byebwe bulamu bwalimu simanya musajja yamulezeewe byoyimba kufaanana ne music gw'owulira akufaanana kati zengero n'engero z'owulira nazo zikufaanana. Ffe twabeeranga ewaffe ku kyalo ebubezi mpigi naye nga waliwo ekyalo ekiddako bakiyita Kiryankuyege nga Kiryankuyege waliyo emirimu egyo ebiri buli famire ku famire actually gyalinga mirimu esatu nga bakuba eŋŋoma ekitegeera nankasawo ku mbaga nga bookya amanda nga bavuga booda nga n'abaana b'Ekiryankuyege betusoma nabo kyebakola ki kyekirooto kyabwe naffe ne tutandika obbafaanana olw'okuba twawangaala nabo era nze nayagala nnyo okugula eggaali empya kubanga era guli eggaali yavanga Ekiryankuyege ng'eba ntimbe ngebaako busitiika obaako obuntuntu abo era nga yewava amagaali agaliko ebigambo ne gajja eno mu byalo ebiriraanye kwaba waliwo omusajja yawandiika ku ggaali ye nga kuliko n'awandiika ne ku nnyumba fitina fa ku kyolina n'akiwandiika ku ggaali n'akiwandiika ku nnyumba bwe yagula boda meeti 5 mwanyi zaabala nayo n'akiwandiikako kubanga kyekyo kyokola ki kyoli. Nze ekufuuka kyendi n'abantu abanetolodde okufuuka kyetuli kubanga twawangaalanga obulamu bungi nnyo ne taata waffe kitegeera ng'ebintu byakwata mawulire magazines okitegeera ng'ebyo ebintu byakwata ng'emboozi zanyumya ATM baagiridde cheque ya bounce nze nga byolowooza nkitegeera nga bwanyumya abaana bange baligenda kuddya nabbingu kati n'otandika okulowooza nti ampasiti St Mary's jjanya we twali okitegeera. So gwe wetunuulire kino liyinza kitwala nga olujereegerezo naye obulamu emboozi mwe tuwangaalira stories zetuwangaalira zitudefininga kati ne music industries zibeera defined by the stories in that particular society. The film sector in India, the Bollywood, it is defined by dance. Onfuna mazina filimu y'omuyindi ne bweba ya butemu sini ya kufa ne bweba ya sini ya kufa from nowhere bumbuti wakalinga omusajja aleeta ekiso nga baba kubamu enguliko okitegeera amazina nga gatandika nga beefuulanga ekisaanyi ng'olufirimu egenze mu maaso okitegeera. Firimu y'omu Nigeria dogo 90% omuntu bw'atalogaako tazanye okitegeera. Zeezo firimu ze West Africa awo bwe zitabaamu bubbi bwa golodi na kukukusa mundu teba firimu kubanga the society is like that
ndaba nnyo bu Philippine You go to by switching van. Yes, kubanga Philippine ebintu byokukyusa abaana ebintu byomukwano is their thing. Bogende Philippine kyangu nnyo kwegatta n'abakazi abasuka 10 mu lunaku kubanga bamalaya bali buli wamu. Okitegeera firimu telenovela yonna ekolebwa ng'ekoleddwa Mexico oba Brazil ebiseera ebisinga economic activity bagenda kukuleeta mu layini y'emmwanyi kubanga balimi bamwanyi kitegeera esawusa live storytelling okitegeera storytelling bakuleetera family warrior approach. So the Nabada song is us. The Nabada song is us. That's who we are. Kina soya Uganda byonna bedonyonyola ng'ogenda kweyongera kunabadda nti onyirira embozi zibaddengawo nga zikolebwa ati ensonga lwaki luno olimba lwazze nga lukadde abantu ne balwa tibyebyo ebyaffe wadde bulijjo tubibuusa amaaso destiny is calling. Oyani taagikube Totya setunateekayo Kawgwe defines our theater, our music is love. Kubanga music industry ya wane Uganda yazimbibwa ku theater. Ate theater ya wano emizannyo egisinga gyakolebwa ku mikwano. Nti n'ebirala emizannyo gy'olaba luyimba lwa Nkoko Kayayo Museveni ow'ebyuma endala zonna era baasibagolinganga muki omukwano. Ogezaako okunfuna mpulira kakati nti olw'okuba nti ekyo kye tuli kigenda kituhontinga nti our storytelling should always is derived ne bakutaba mukwano about who we are. Ekyo kiki kye tuli oba kufa ekyo kye tuli. Omuntu ne bw'anayimba kufa era kutufaanana. Kabuladde atuguddemu okunyolwa basudde waavudde tusigadde naani kati ennaku ezikonko n'omunaku zibeera z'amaanyi ng'empologoma ensajja osaayisa nakitto kyekyo. So ezo emboozi zaffe Katolwama jukira oluyimba Katolwama lwe yakola ne Nabiryo biiso baluyita biiso mazima nondeko okukaaba bwentyo nabeeka bankyaye taatanyiize ku lwaki tonsirisa oli eyo twiti omukwano gunnuma biveeko nnyambe. Kyekyo kye tuli byebyo ebintu bye twogera era obeerawo ekyana n'okigamba kati nze sayimu waabwe nakukola ki kyova olaba nti bino ebilayini ebijja tubikwata nnyo kisundasunda kitiribiyita it is us. Gwoba toyagala aliyani oba omwagala eyo layini gyaleeze it resonates with us. waba ekyasunda kyaba kyagamba kusundasunda tokyagala nawe naye ekisunda kyekyo olaba gundi lwaki amannyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bw'osaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Ono ye King Saha Hotel Africana na munana December mushow y'omwaka gyatumye ebiseera ebyo okwinashinga emitwalo 2 emitwalo 5 emyezi ya milioni 3 nga 9 December Mukono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens. Katolwama jukira oluyimba Katolwama lwe yakola ne Nabiryo biiso baluyita biiso mazima nondeko okukaaba bwentyo nabeeka bankyaye taatanyiize ku lwaki tonsirisa oli eyo twiti omukwano gunnuma biveeko nnyambe.
kyekyo kye tuli byebyo bintu bye twogera era obeera awo ekyana n'okigamba kati nze Simon waabwe nakukola ki kyova olaba nti bino birayini ebijja tubikwata nnyo kisundasunda kitiribiyita it is us gwoba toyagala aliyani oba omwagala eyo layini gyaleeze it resonates with us waba ekyasunda kyaba kyagamba kusundasunda tokyagala nawe naye kisunda yes kyekyo olaba gundi lwaki Wyke Benda talina nakuteeka center promoting oluyimba nga luno olupya my baby byebyo bye tuli mwenzi tayitibwa ku sikati mwenzi okitegeera nti bwofuna omukazi omanyi abasooka omugamba bamugamba oyo Simon ne bwe kiba kinu nekidwa kidomolanga kyambaza sikati agenda nasoko kibikula akakase yes n'omwana wagundi oluto lwe yajjamu lwali lulwe kuti oyo buule nze bulwenfuna omukazi omukwano gwo guntawanyiza nnyo naye bulwenfuna omukazi bampa abaana buli mwana bagamba alina abaana oyo wuwe gwe tokalaba alina n'ow'omuzungu tomulaba n'oli wuwe ninakyo kyeneebuuzizza kati kyekyo kyenkulaga nti that's who we are music industry ya Uganda ogenda kubuuza wano wanyumira nnyo kubanga ontadde mu kintu kyensinga okwagala music industry ya Uganda etandika mu 5 naye mu 5 awo bayimbanga mu buyimbi kati system ya theatre okuga nti music yalinga mu theatre system nti omuntu yayimbanga kati bwayimba najja wano kugundi ku theatre nga agenda ayitamu ne basengejja n'atuuka wano omuzannyo gutuuke olabo bagunaaguteekebwa ku stage kye bayita musical theatre kakati bwe watuukanga wano nga abakulu production egamba ogwo tegukola ki teguyita addamu oguteeketeke gattamu kino okitegeera kati jjukiro olina kasiti nnene kasiti gwatulaba be bantu booli nabo bozannya nabo okitegeera kati abamu ne bakuleka kuba abadde basuubira akasente ne bagenda n'osigala wekka kati abatayinanga busobozi kuddayo kuteekateeka eri badde nomani theatre bonna aperandi ekibuye wa wonna kati nga baddayo bw'otasobola nkuddayo kuteekateeka nga bamu balemererwa ng'atandika kuzunga atafuneyo akasente abeewo ng'akwata ekyangu mu muzannyo ng'atambula nakyo oludisikasinga music industry tudiscoveringa music industry ya Uganda ekyangu mu muzannyo okimanyi luyimba badde akwata omuzannyo nga gulimu ennyimba n'agamba kanzijemu ekyangu n'asigala ku lwegenze kasiti egenze ng'agenda kyalo ku kyalo bannange fe tweyita bannakitende gundi tusobola obbakola mulungi nantondo kati bwakwatamu batajetinganga bbaala na wali bakyamuse ng'akuŋŋaanyamu ate zibongera ku kyalo ekyo kyova olaba afaanga nnyo buno obulwadde nga sente zizze bulungi nga kibasobola okwekakkanyizaako kwenzi si kuba sente nnyingi emabaala gano ebiseera ebyedda abantu abakola mu mabaala abakyalo manyi be babayitanga basitaafu kati ate n'abakyala abakolanga mu mabaala ababanga n'obubaala abasinga babanga bannakyeyombekedde oba mu Buganda yes ne be twayitanga ab'obusa ali awo teri amuwasa ali awo azunga buzunzi okitegeera kati nga bw'atuuka wali n'akuba endongo n'enyuma jjukira okwegatta kya buntu n'abakyala abo baagala okwegatta batukanga nabo balinamu okwagala totufunanga mukisa nze mbafuna nakunnyonnyola nagamba munange tukoze tutya badde nsabo nyambe n'omugala naye nga sisiisoboke njebye bayeba kakati saasira omuvubuka oyo ajja akubya akadongo avudde n'akapale empale baziyitanga za lumoolo nsula ebirinye bali kupubo yaba 7 aze wali yebase wano eyamusavinze omwenga atamidde yali sobamu ate afaanana bulungi ng'atega ekibatu ng'avunira ng'olwo lukola ki nga luggwa naye nga kyazzaawo
Kikabuka ng'agenda atambuza ajje wano n'atambuza ndi muyimbi naye ng'omuyimbi oyo tolina wamujja mulina mwekanga bwekanzi ku kyalo bw'ajjazze bw'aba tazze nga era nga bw'atuuka ne wabaawo embaga nga bamugamba wali waliwo embaga ya gundi tukuweeyo oyimbe ye music bwe yafaanananga okitegeera era abo bajeradi nabo bwe baatandikanga okitegeera kati omuvubuka omugezigezi eri Shama Wamala okitegeera ye alaba gaapu eneeyitamu naye olwo akoze akayimba bakayita Nabutono yalina buyimba bubiri Nabutono ne Josephina naye nga Nabutono mulungi nnyo UBC etandika Shama agenda atandika okuyimbayimba obuntu Ssaabasajja Muteesa awulira bw'awulira abaako banyumiza vubuka ng'akola music oyo mugende muŋŋambire nyandyagadde omulaba ng'olugambo lutandika nga mawulire gakuba nti Ssaabasajja ayagala nnyo akayimba Nabutono akawamala jukira buli muntu ategedde Wamala ne Wamala naye nga tatadde va mu bino mbuka mukubira mpa eddoboozi nga tebiriyo naye yeekanga mboozi nti maama Ssaabasajja ayagala Nabutono ng'oli zimuzunza ng'agenda Nairobi Wamala ng'alikodinga around 50 early 50s around 53 54 okitegeera Uganda efuna their first music recording and that is the Nabutono mulungi gwenyanza Nabutono amanyi gandi mugwe Nabutono era oluwulira lulimu akakafeesa akanabadda eno jukebox ejjinja libeera ligwa nga litambula gundi eyo bwe basimpya bulungi gye tuyita gramophone liba ligira kati aleeta oluyimba Nabutono era naye ng'alina oluyimba lwe lwatambula nalwo Josephina jukira okulikodinga oluyimba it was a complicated and a hard thing wano mu Uganda ng'okulikodinga wano mu Africa mu East Africa ng'okulikodinga oluyimba owe Burundi agenda Nairobi owe Rwanda agenda Nairobi and so was Congo naye Congo balina alternative bbiri okitegeera ng'osobola okgenda Congo Brazzaville noleka eno Kinshasa kubanga Brazzaville kyali kitambula kubanga balikodingirayo no nnyimba ezaali ez'amaanyi Afrika ye Afrika ye eyo nga kyo kikola kitambula kitegeera naye yatubuuka awo tudde wano kati waliwo kyennalabye kubanga oyo mu kusoma kwange oyo Gerard yakola ennyimba omuli waliwo oluyimba lwe bayita minisikati era akayimba kayita minisikati waliwo n'akala bakayita nzizeyo e Masaka oyo wannabadda ayimba biseera ki naye wa mwataano naye recording we oli akugamba nti wataano wano mu kusooka aba alimba kubanga nalabye abamu bagamba mbu akayimba bakalikodinga mwataano nedda ezo date ze bakawa ne Nabutono yali tannalikodingibwa abantu abaali bayimba ebiseera ebyo bonna baali bamanyikiddwa kitegeeza nti aliko mu maaso gataano kubanga ate awo wava eri Wamala kikwata gundi ono ogundi akola albumu ya Uganda esooka bamuyitaani Frederick Masagazi oba bagiyita Nayiga sayina nekiwala kye kikwano kyabe bakiyita Nayiga Patricia oba Muyambugibula kwe kunyimba nyina omwana gwe ŋŋamba awululu taata waguuni wayoyo bajjajja tugende mu maaso ne program wangamba baddamu omu ku bows related that's what I was told no yoyo waguuni awo omulala gwe yadda namu naye yaani oyo nze manyi muwala we ne mutabani we naye muwala we mukwano gwange nnyo personal friend
but she has never mentioned them as family members. Okitegeera. And they are struggling, they would be somewhere by the way. Okitegeera. So kakati kugira njagala ofune tuleme kutema atemamu. Okay. Kakati oyo wakola album eyo naye agikolera Nairobi. Abantu ne bajja waliwo gwe bayita Mutebi Peterson Mutebi Peterson tusuubira Mutebi bajja bangi nnyo ba Eklas Kawalya bangi nnyo bantu bakola Eklas ye tata wa Juanita bangi nnyo Uganda nejjanga music akola ki agaziwa olugendo luwanvu nsobola dukunyumiza paka letujja okufuna Dungeon Studio olwo ya Peter Sematimba nakayimba kyaka oluganda akasoka ku FM nyumiddwa nnyo kubanga nzize nsomawo I've been interested where tuvaawa tugira kati ennyimba zino zonna bwozitunuulira zimuna kye zifaanaganya okitegeera abantu bano abakola zino ennyimba bonna baconcentratinga nga nnyo ku maloboozi kati amaloboozi tegamalanga kyokka ebivuga kati naye ng'ebivuga ebiraga uniqueness yaffe nti ennyimba ezo zonna bass yadde bakubisanga bass nga bass eyina omudigido ogw'engoma eŋŋanda bakusimba emabega kati ng'ovujjako bass y'omudigido ogw'engoma eŋŋanda bakolanga nnyo nga bateekamu engeri y'endingidi okitegeera bamuyita Raymond Lushabiro bwatyo tetulina kyamukolera ewaffe kati nga bayisamu engeri y'endingidi you understand nti bwe bayisamu endingidi eno ne bawa identity gye tuyita string fiddle yes kyovola nti Kenneth Mugabi abantu abatamumanyi kibatabula tinimvuka ina ekyenjawulo kyakola kyekyo Kenneth kyakola kyonna abantu basobola okukikola naye alina ebintu bibiri abantu bibatakola ekisooka genda kuzannya bulungi n'ebivuga nti nakuba gita ejja kuwulikika nga tulwadde okitegeera Peter Setera kuba rhythm efaanana n'olugero lwe ebiseera anaganya ebikadde ng'obizza mu bwongo nti bw'atandika oluyimba nakuba gita saza akaviiri nze naye ng'atandisizza ki ti ataba n'abwe batyo eri tutali nti bw'olaba myali mukwano gwange na Birige Kasule Sami Kasule naye nga ekibirige Sami yambulira yamubuuza lwaki wayimba oluyimba maama afumbye eki ngamba nti shegera tunulira Afrigo omaye bintu kwetambulira mulamu kenyama tabala nofa tuveeyo eyo naye mulamu wange mulamu njagala mpide erinnya eryamuwabulya tegeera kubanga kyekyo kati ne bw'oba otunda music at global scale ekyo kyolina okutunda kubanga kyekintu ekitakufaanana ekibali kye batalina okitegeera Abibu Koite bwe yajja wano mu Uganda Abibu Koite bajja nabalabako Abibu Koite Salifu Keita bazze wano bajja nabivuga ng'ebivuga ebyo biri traditional ndabe batunda ebyewaabwe naye ng'omusajja akuba ekintu n'ogamba please play again nga totegedde bigambo naye ng'obiwulira obuwomi bw'ebivuga byakuba obuwomi bw'ekivuga kyakuba tunafuna omukisa gw'okufuna zinnabadda mu maaso ku nnyimba za music gwe tulina ebiseera bino kijja kusoboka naye kijja kutekinga time
Music wa Uganda yafuuka nkoko ya mutamiivu. Tamiivu wanyuma ibe agamba. Awo bakuwe emmotoka bagikuwe mbwagwe. Munakugwe. Ebyo nti Nabadda ya trendinze. Munnaku ntono nnyo. Every Tom, Dick and Harry ali mukola Nabadda. Save for abaana bano abebinyanya because abo badizonetinga ne music afanana bwatyo. Gundi akoze gundi baye nnungi. Oyo bamuyitani Mbazira toka kuba bajja kanoonya anti ajja ino ka distributing. Oyo tajja ku striking. Lina teka akantu kajjo wiranda tebankuba. Naye akawadde touch ey'omulembe guno. Somanyi bayimbi begwango nabo otya. Yanda yali wajefu. Yo. Mu awulikika nnyo singa ennyimba ze njazinoonyako. Gatamba kamugire wano Mbazira Tony kinyanya mu WhatsApp nyingi. Olumuweerabira ne gye bakusindikiddeko. Naye uyo waggulu. Kubi nempulira basudde. Owulira omwana akutte eggaalo owulira basudde mwereeri. Akozeza bulungi. Ata obategeera basudde. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Kalungi akawadde gundi akawadde touch empya. Akawadde touch empya n'akawa rhythm empya progression nesigalawo nga ye. Kakati kyekyo nti music mwina kukola ki kwe identifying with either your stories engeri gye mufaanana wegaba mazina ngeri gye muzinamu oba ebivuga nti bwogenda mu nsi z'Abawarabu balina ekintu kiringa saniya kiri awo Caribbean n'aba West Africa balina ekintu kye baba bakiyita kinenge gye kivuga kora kora kiri eyo wansi kati golooza kora wadi mu kora ya muntu tize kora yakyagala okusala okubanga ekyambukako ne musical instrument mu North Africa yakinyange kyagala okuyita mu kata era nakuba akebasaayo bakebasaayo kale ebyo nno byebikwa kati wantu esibyo n'endowooza waliwo abantu abaagala okulya music ya wa Uganda abajja okwagala this particular section kakati over the weekend Musumba Jengo yakiri alinze yakubya mukyala we nabiki naye mbadde ngezaako okukola gundi yange nga basumba omanyi amaka gadefining obulamu bw'omuntu bakoko omusumba bwe namasuba eyo muli gali konyo kubukedde okwo omukazi yagamba nti kyagambye nti omukazi muwambe ne bakuba ebirango omukazi bamusanga mu road
nti nebamusanga mu loogi nga mweyekwese n'omusajja n'omusiguze Musumba Kiganda mukazi we yali asangiddwako n'owa Chapati naye ekyo batugaa kyali kiboozi kyoli yayagala kwenda bibye ani ku bonna oyo owa Chapati nekikyusa the whole janeye nabikoze bitya bwe bityo as a young man agezaako kutandika obulamu olowooza marriage yandibadde awasa mukazi wa office wa love kubanga we have a problem between love and office right now. Kakati ebintu bye mutakola mu nsi muno nti sijja kwogera nnyo ku jengo simumanyi namanya nnyo taatawe era bingi nnyo bye namanya era nagambako omuntu nti ne TV olumu ejja kustruggolinga nnyo obutabeera obwa Yiga kubanga new Yiga namumanya waliwo mikwano gyange amu be yayita nga UCC basabye Yiga was a pastor UCC yamusaba ebiwandiiko yamugamba twagala ebiwandiiko byabakola ku TV pastor nafunayo abantu abalina ebiwandiiko nga gwe omukozi bagamba kati yegubuule mukwano gwange n'agenda yatuta ebiwandiiko yali agaba ky'ataano Musumba n'atayagala sasula mukwano gwange n'abimuliisa ebinyo mu kizazi agamba munaye zange tozikwatako nga ayagala photocopy ezaye tozikwatako nga tonnasasula nagamba owange ng'oli mukambwe ng'oli mu ensi munaagisobola naye nga Musumba yali ndowooza n'okufaama musajja yali alowooza nnyo buli kaseera nga amagezi gamwesera era bw'olaba ne concepts ze ziri unique buli kimu ekyo kyali unique kakati naye ku ky'abavubuka n'abasumba buli mu nsi muno ekisobola okutta obulamu bwo bufumbo ate oliriza obufumbo busobola okukuzimba obulamu bwo ate obufumbo busobola okumenya ki obulamu bwo buli owasa omuntu omukyamu yenkomerero yaki yesanyu lyo buli owasa omuntu ategeera yentandikwa yaki kitegeeza buli wogenda mu bufumbo either otandika sanyu oba otandika nnaku kyova olaba nze nkugamba ekintu kimu nti si mu bubi ffenna twakulira mu nnaku naye mwewale nnyo n'okuwasa abanaku bannammwe n'abaana b'abanaku naddala nga oyagala okwewala okukola charity mu maka okitegeera teri kintu kibi nga kubeera mu bufumbo bwa nnaku bwe mubeera mu bufumbo bw'ennaku esukkiridde mubeera awo nga otandika n'okunyigira ebitakukwatako kale omusajja najja n'agula emmotoka kwonoona n'omubuuza naye mami essente ate yandibadde azikozemu kwonoona bwonoonyi ffe ssebo ne tubeera omusajja agula mmotoka naye ng'ekizibu kye waguze emmotoka n'otagulira kitaawe essimu nga tayagala kyogera mu kaseera mwogulidde emmotoka taata afune essimu yes okitegeera n'okwata abaana bo n'obatwalako mu ssomero eritegekeka omusajja ayonoona ssente nolowooza omukazi tayagala baana be naye nga kumbe ye kyayagala kendeeza n'abeewaabo baweerere ngekitegeera kati bwe bityo bwe bifaanagana nti sigamba nti nno bano abantu bannaffe tulina okweboolangana naye at least find someone who can push you somewhere si gwe wekka kubanga ebiseera ebisinga abasajja temuwasa nti mugenda kufuna mu bakyala naye mwagala peace of mind nti nze Bule sisobola kuwasa mukyala agenda kunsaba nviiri za njala oyagala mukyala waaki ezo essentials omusajja zolina owuwa omukazi gwe omukazi atasobola kwekozesa njala kati gwe n'osigala ng'oli wa mulimu kibbu wuliriza gwe nze nkusomesa omukazi atasobola kwesibya nviiri nga takubye essimu 5 aba ajja nakuloga era ekyapa kyo kitwale wa maama wo tokirekaawo ebyo bizibu biba bingi
kati ffenaffe otulabe emizibu ebimbeera gye tubeeramu ffe bamiwunyo ng'oli agenda kugamba nti nzibire essimu y'omusajja tuggyemu ebyamangu ataano lwaki tagenda gitwala ekitegeera sigambye nti n'omukyalo oyo tomuwa nviiri tomuwa bintu ebyo but it should not be a prerequisite nti you know I'm getting a woman, she's loving me because I can provide for fingernails hair what kagamba n'abo abantu abakalaba ifuuke komera dadi totuleteddeyo ku buchipusi. Why are you a woman at a level of stressing a man with food? Food! Oh my God, chips is just food. We say ko mutindo. Ekitegeera. Nene obeerawo omukazi buli kaseera olowooza kulya buntuntu butonotono buki akateteyi ne kakumalamu. Fenna abasajja abaffero atandika na mu ngero ayogera bintu bya Bayibuli. Anange siso omukazi omusajja amulabirira lugoye ku lugoye naffe tujja kukola ojja funa ddala Katonda ajja tusaasira please nze omukazi owange tamanyi ngoye zaalina tazimanyi era bwenkeera wano nze mmanyi okugabira ebintu abanaku bensanze nsobola ogenda nenkwata engoye za mukazi wange nengenda nenzigaba nga tamanyi. Kunyinyi zotendo inako mmeka kunyinyi zotendo inako mmeka azeegulira gwe kati value eyeriwa kakati value eyeriwa nze eyange mu yeriwa. We need to coexist. Abazungu abakeera ne bagabana biiru bo baali bafudde. Yes, I support my wife. Sometimes I randomly wake up manfunyemu akasente nga kaze nenga numukyaka kadi nomugamba nigwe ngoku sente nti kwata nga sigenda namubuuza kakati sente ze nakuwadde waguzeeko nyaanya tray amagi yaweddewo sinakuwadde ku sente. That's nonsense. You have given the woman money oba azikwata azitwale mu kyaki period asomuwadde. Nze juzi mkyala wange tanafuuka mukyala wange girlfriend wa yakwata sente awo kyannuma naye ngera siina boogerero kubanga kya busiru nga sente akwata n'agenda agulira ekkanisa emu eŋŋoma drums za $7,000,000 zino papapapapapa neŋŋamba njagala sente nize buno omukazi ali mukugulira abantu eŋŋoma bagende bagoba emizimu olw'okuba yemuloko neŋŋamba naye waayi emmeme ekyemuwadde aki kyekimusanyusa ate ne sente zize ate nange sizinaamu mukono nendaba nga ali gratified. Omaye omuntu nga musanyufu yaguze eŋŋoma mukazi wange omaye ebintu byakolera abantu okeera n'akugamba temuyina sente n'agamba nayina ova mu meeting omuwala munaye twali naye ayasomera wampeewo twali naye wampeewo naye tonyiiga mugulidde gawuni n'owulira nga kikula n'ogamba kirungi nnyo kirungi naye era ekyawagabye gawuni n'onsaba ez'enviiri nze sikumanyi. So anyhow katudde ku mulamwa ekintu ekikulu bw'obeera mu kifo ekyobuvunaanyizibwa wasa n'omuntu ajja mu kifo ekyo in your person in your caliber. Okay, so now I'm a journalist. You do not expect me to marry a woman who is running around with food in malls. Okitegeera sikuba nti mubi okitegeera tekigamba nti sobola mukuba matooke nga mukuba bulungi nnyo era ne bukya ne tuwoomerwa okitegeera naye you don't belong in my home. Our things are different. Kiki tugenda okunyumyako kiki tugenda okunyumyako bw'ate abakazi babadde ku paaka ne beekuba. Not that. Oh my God, not that. Bwe twabikola twabimala okitegeera mufune abantu bwe mubeera compatible. You a pastor ozunga n'abawala abakyebuzaabuza abakyayogera kino na kiri ubira otya n'omukazi amala googera mu mawulire
Yayogerayo gumu. Nsobi eye wange sakiririgo oyogera otya mawulire nga zikulagite. Oli news anchor. Ekyo sakiririgo buli lwobeera n'omutindo n'obeera n'ekintu ekitalina mu mutindo mu bulamu bwo bingi nnyo ebiba bijja era kyova olaba nti gundi yafudde amaka gaadde gatiteese naye kati bali mu kwekuba lwaki kibanja kubanga abantu be bafuna tebali si ba mutindo. Neze nabadya tu abantu abato young adults abagezaho kutandika obulamu. No. And I think they just need guidance. Anti nebo ba young adult. To be a young adult doesn't mean that you should be stupid, eh? To be a young adult, we expect you to be aggressive, to seek counsel. Kakati oyo mwana agende yebuuze ku musumba bujingo baani n'abalala. Jinga abugambe Kulu mu kanisa by the pastor bujingo musajja amugambe ki ku kyamaka. Ajja mugamba tete yabeeza amaka ebbanga lyonna. Myaka 29. Amugambe ebyo 29. Ebirala abireke. By the way nze kakati olaba. Kati nze kiganda okunyonyola amaka bujinga agambulira. Why kiganda? Aina igamulema naye tiyatunyonyola naye atono yatunyonyolako. Yatutetenga. Yes, yatutetenganya. Kati ate n'ekirala bujingo n'atabeera mu dinayo. Nti amaka we gaagaana. Yavaayo n'afuna omuntu omulala. Nendoze ekyakuya bujingo naye abasumba babeera wano. Abasumba bayina abakazi ku buli stage. Abasumba tebawummula. Ekyakuya bujingo si ku mukazi waliwo omusumba omunene wano yabeera ku mukazi wange buli kaseera. Nze bawo tajja kumanya. Kyokka omugulu biri wane kugaina ne mugana ankugenda lemala. Omukono gw'obikula buli kaseera omusumba ali bwati. Buli kundote. Naye awanenze n'abasumba ambasaasira olwola bendika kati nze omusumba gwensinga okusaasira. Nabo beesaasire. Ekisooka omuntu osooka okuŋŋaanya miliyoni okuŋŋaanya miliyoni za ssente. Okuŋŋaanya miliyoni za ssente owasiza omwana w'abandi okitegeera abadde alinda bagibita binene ebyokulwokutaano byemuteekako abadde akozesa Freak Friday. Okitegeera what sort of woman are you bringing in your life? Freak Friday balekere ffe babbuule. Oyina miliyoni 10 ku account okwana omukazi ali ku Freak Friday obadde ki? Njamukyusa. Tajje si mwangu era oyo tusooka na mutwanjulira mukyusa empola ogenda omutuleetera nga kyekyo find mukazi ew'emmeeme eyo gwe amaaso go ge gakulaga nti ono Bulenda kali mukwatako kali mujjutuka nga yoyo naye gwe oyi wano olw'okuba pressure kuliko kanisa egenda kugwa musumba tannawasa. Please and normalize having boba musumba muleme n'okwesirwaza bw'obanga ekikulemeddeku as much as you can. Samusoni yawasa abakazi emmeka 3. Yali Solomon. Bisatu. Abakazi 3. Concubine. Abokulya yako ate n'abali official. Yali mukwano gwa Katonda. Goli wano wagula ekisaati kya chekiti, ekisuuti kya chekiti n'ogerenga toyo musonso otwewunzaako ng'okuba muzimu. Mukama ajja kutta owasiza abakazi bangi please. Nno n'ababyogera kitaawe yali agenze kaduuka kwekoppa sukaali azaalawo omwana okitegeera gwe nga tewafa. We need to be muwasa abakyala nga mwejaamu mwepime nga mwejaamu muve mu bino. Stop nursing your lust. Abasinga bawasa kujjanjaba bukaba bwabwe sex. Olina omulabanga naye obufumbo ekikufuga obufumbo mubina gwakyana gwe kirina nga teri kirala.
But I'm telling you, today woman can have a big buttocks and tomorrow she will be having a back. Today woman will be beautiful. Nga obunya buli matama. Wewe matama katazala ko lumuna anywa mata nanyo obuji flasi katano. Wewe tama lili eno okugulukuli eno kuno muko ate wali ono mukono ne gutaliko okuyiga. Jamane yigako bwe. Ogamba ono tunamulya Christmas. Ng'olubuto obikula lubikula okulaba ekigambo. Okitegeera? Kakati wasomooyo okitegeera wasamwoyo ne characters tuyinza kuddaawo wase mukazi ng'agenda ku stressinga lwaki olimbalimba omukazi ng'omulimbisa ssente enkya bw'otaabe nazo be real mugabe munaye nkwagala tusobola okuzimba ebirooto byaffe babiri tusobola okwogerezeganya ntufuuka omukyala n'omwami nti ye okkiriza nti kankirowoozeeko bw'amala okirowoozaako ne kiba nga kijja mugende mu maaso naye osanga omusajja alina omukazi ebyokwogera bimulemye ng'atandika kale abaana konteyina bagitiisiza malabba nabagamba bagiise katuna nga tebikwatagana twabadde ne pulezidenti n'atugamba ate emyoga ate gambe n'abeeraawo ng'ali mu pleasinga buki memeye okitegeera. So let me tell you one thing, for those of you who read, there is something that I should give you. A rose given any description still smells sweet. Ekimuli kya roza ne bw'okinnyonnyola otya mbu kyabadde kiddugavu nti kyabaddeko amaggwa simanya kyayulise kisigala kiwunya kaloosa ke kamu ate nga ka muwendo. Kakati ne bw'onoolimba ne banaakutattana ne bagamba oyo bbuule kino oba kiki abakumanyimu omutindo bajja gukumanyaamu kitegeera munoonye abantu abatuufu muleme okwebuzaabuza. Sijja kuva wano nga soogedde ku bantu abasiru. Waliwo abantu abasiru aboogera bye batamanyi bantu nze obwedda nnyiiga nnyo. Gavumenti eno obuzibu bwerina nti etusomesezza okuva mu masomero naye tetusomesezza kutegeera. Ensomesa ey'okutegeera gye bayita comprehension. Waliwo oli omukyala atambula n'akatawo yaani ono emboba giwa mayonnaise full figure yakugamba fumiitiriza. Bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula Abakamanyi Fest 2023 Abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino ky'ekiseera ekituufu mujje tutabagane mu Bakamanyi Fest ku Lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel e Namasuba. Mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu ku emu mu sitayiro yennyini ey'Abakamanyi. Bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza, Bundesliga, La Liga, Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe eya wano ku butaka, ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'Abakamanyi. Tuli bakuyingirira emitwalo 2, VIP ya mitwalo 5, ate emmeeza ey'abantu abataano ya $2,000,000. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant, so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka. Yes, kyobula bw'oliako ne tumugamba nti nno oyagala yaki, alina kugamba njagala yawaka, njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange. Kakati eno y'abantu 3 so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu. Kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank. Ekitegeera akatabo kayita okufumiintiriza. Basically ekigambo kyandibadde comprehension nti bw'olaba ekintu tokiraba nga bwe kikola ki bwe kiri okitegeera. Kati kyenjagala okugamba nti siri mwogezi wa political party n'emu oba siri mwogezi wa bwe naye munnabyabufuzi bw'ayogera ebintu lekeraawo okulowooza nga pasitawo oba okulowooza nga abagaba emmere ku katale ewamu oba owa booda we wamu ku kyalo.
ebigambo Bobi Wine byayogera ng'ali mu bazungu okitegeera bina kwapiringira awo si kuggwe ate byonna byabufuzi bye boogera tebibafa ebiseera ebisinga boogera for convenience siki se bibafaanaganya bibafaanagana mwenna mwogerawo ne mugamba ti omusajja awagira omukwano gw'ebikukujju mumwe muzunga simayambu njagala genda Canada bantwale kwata biwandiike mu luzungu obikondemingo biteeke ku Facebook yo bino kino muyina kukitegeera butegeezi omuzungu Bobi Wine wemaze okwogera omuzungu n'agamba Bobi Wine abadde keje nkozeseza keje makweka nsamu ku bigambo by'omukwano ogw'ebikukujju sijja kikozesa YouTube ejja tujjayo kakati n'omuzungu akugamba si mumativu n'ebigambo byayogedde gwoli eno oyo musajja twamulabirawo agenda abyogerere kanonikale alhamdulillah ne mwogera Yesu Kristo Yesu we Nazaresi wiki jjajjanga we Nakirebe. Please stop being stupid. People speak, politicians speak for convenience and they speak to serve other people. Let me tell you, Bobi Wine singa ayogera ekintu ekyekisiru mwe abaana wano ababomba nga mubombera ku nuupu kibakola ki kibakosa baganda baffe njagala babulira bannayuganda bangi nnyo batutuukirira ne batunyonnyola ne batugamba mpandiikaako ŋŋambe nze John Simon simubigudde woowe naye nga n'omulabo biwandiika n'oli amaziga gamuyita n'omugamba muganda wange ofaaki muganda wange ŋŋenda noonya riziki kubanga eri ensi bwekola ki bwefaanana. That's the world order. Ensi eno mulimu ebintu byotazannyirako kitegeera abo abantu mubalabe nga bwe bali kitegeera gwoba toli tebikwatako n'abasinga byogerako awo n'omugamba nditira abasiya fe ababamanyi tubamanyi tubeera nawo tuwangaala nawo naye n'obuuza na Uganda nditira abasiya bataano era agenda kuwaayiriza muntu olw'okuba yasibye dreads agenda kuwaayiriza muntu awo bintu bya kiyayiyayi bimuddamu ebyekisiru. Let me tell you, Mwami Museveni bangamba oyina ttiimu eraba bino ebintu naye kano kako mikwano gyange abasiimu ayina abalala mukatwaleyo please Mr. President try to use the Rwandan model. Rwanda bwe bagibuuza ku bantu abo President Paul Kagame ng'agamba atubamanyi gyeba ebyo ebintu tubiwulira naife tutunabifuna mu bizibu kubanga tutunakola ki tutunabiraba ati tunabafuna era ekyo tujja kyogerako nga abantu awo tukoze ekitubafu naye nga muganda wange weebali babanyiga mpolampola yes kubanga tulina etteeka wano eryaki etteeka erya Penal Code Act ate nakkakali nnyo kuki ku nsonga eyo ekitegeera so killing the image of our country. Nalaba Trevor Noah alinga publicity gwatuwa. My God, our tourism sector, we survive on those things. Nengamba what are we on? Okitegera. So mwebino bemugamba oba tuba chichi please, you are there because you are illiterate. You don't know that countries survive on good economies. Let me tell you, gogamba mbu abazungu tebatuwa sente zaffe. Nsonga lwaki tosobola kusonda sente zikutwale Dubai. Yinsonga lwaki bakugoba mu bizimbe wali wokola ki wokolera. Just think beyond convenience. Think beyond yourself. Omwana yesaddaase Bobi Wine okitegeera for the best of you kubanga naye eri yeetagayo bafanda yeetagayo bannayuganda okitegeera si kuba munno ayina nnyo nta essaawa yayo tekikola ki tekimukolera. Kati president biseera bikadde nga tanafuna mwana amusikira abadde nga tasobola kukkiriza bino by'abaana omwana asikate naye kakati n'ogenda omubuuza nti omwana asobola era agenda kukubuulira ekiboozi akugguse akulage nti kyekituufu. So ebyo tebabagamba mbu simayambu oli atraining abasiru bintu by'abasirusiru tulina abantu abasiru bangi ate tusurvivinga nabo ate si mu bubi ati kuba be baffe atulaba ku mukutu guna manya gange nze Gabriel Bule osobola okungobera ku Twitter @Gabriel Bule ku Twitter, Gabriel Crispus Bule on Facebook.
ya oba tondabye oleka kaka akabokisi naye nga ku simu yange 700 39 1620 tunabalaba olundi bw'anaaba asimye omanyi azuukuka buzuukusi n'agamba leero wooli tunaakola naye takimanyi munaawe olina gy'olina okukola mubeere bulungi wamma mwera